n'omuyombe saako. Kasirwako. Wakola otya? Ne mugamba nti osula otya mu room eno nga maama asula bweru. Sikitegedde. Mu kolido y'erubaga nga maama waasula. Nga oyo sebunya asula mu room y'omulwadde. Maama nfo kyosulawo wali. Kati ndowooza olaba eggeege. Kati oyo yagamba mbu nja kwogera ebyama. Byamaki byonna ayogera ebisinga ebyo. Ebisinga suza maama mu kolido. Nkuwaayo naye najja nenkikugamba nekikugamba. Ngenza okutuuka erubaga. Nga bangamba maama bamulimbye ebyo mugenda osule mu woteeri. Nga maze okukyogerako. Bwe yagenda mu woteeri enkya agenda okuvaayo ajja alabe omuwala bwe yasuze. Nga balinnya ennyonyi bagenze e Nairobi. Ng'omuvubuka mututi. Naye omuvubuka n'ataba na magezi gamala kugamba nalabira nti ate oyo kimenke. Waba byatandise okwogera nti ate ajja bawulira nno famire yange. Akole ki? Oyo ajja tunnyonnyoka. Yali alowooza nti ewaffe ani amumanyi? Ani amumanyi? Kale agendeko ew'omu ku be yayogera nabo nga bakwanagana ne Shamim. Shamim yatulaga nti ono mukwano gwange, ono si mukwano gwange. Etegeeza omuko mbadde temumuwa kitiibwa. Ate kitya omukowaani? Ogambye wamulisa namwe eggaali. Omukowaani. Omanyi omuntu okufuuka omukaaba ayira atya? Ayita mitendera ki? Agenda n'awasa. Najjayo omukazi mu butongole. Owandiika ebbaluwa n'ogiwandiikira senga. Senga n'atwala ewa taata. Gwe n'oba n'ebbaluwa ekulaga nti wakyala iwoono ne bakukkiriza ogire ng'obeera n'ono. Paka lwe munaakola ebiddeko. Ambuulireko tuli abaana abasoba 45. Gwe yayogera naye oba amumanyi nti ono ye gundi. Batutuuze awo ajja alondemu. Naye agambye agenda ta screenshots. Azite. Atulage ekyabaawula. Ekyabaawula wa? Then wali stupid nnyo okuba nti ebyo byonna obadde obiraba ng'okyayasaamiridde. Ebyo byoyagala okuta. Olowooza nti bwe bikwongerako ki kakati naawe kankuweeyo kinaate. Gw'olina omumwe ennyo. Bw'obanga olina omusajja. Diagram Evolution presents the Queen of the West, Omega 256. Lugaga Cricket Oval on the 19th of September 2025 in the Omega 256 live in concert. It's dubbed the biggest concert of the year with Omega 256, Queen of the West, talented Ugandan singer, performer, and songwriter. So Kampala, are you ready? Entry is 20,000 Uganda shillings, VIP 50,000 shillings, and a table of 8 goes for 1 million Uganda shillings. It's time to party. This is the first ever Omega 256 live concert in Kampala. The Queen of the West is in town. It's gonna be bloody. Powered by Sabuka TV, NBS Music, Afro Mobile, Kadanke Brand House. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera. Candle night ogimanyi. Bagita candle night bw'okutte gw'obba. Wa sugar teyamazanye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja mwenyiganga tebakati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda ekisi wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fin. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet.
Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Yo, this is APAS and I'm on Real Time with Mimi on Executive Media. Done it. APAS, I'm out. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Bannange kansubire muri bulungi naye tetuliko wano muganda wa kagatto yanobye Difaspola tadibwako zasooka siddibwako siringa buli buddami awo buli kaseera bubeera fani ze nessaamu ku mmane halo n'omwami we Sebunya tali si mwami we boyfriend n'abadde mukwano gwe bayawukanye ate omukwano guba gwankalakkalira gwe bewali bali mikwano gyo mu secondary okyali nabo mu secondary sayina muntu yenna nali mberera I was naive ngamba mikwano gyo mukwano gwo omukwano gujja ne gugenda manye bwe gulinga ndadde mingi nze ne mu lunaku nta kati lwaki ye tata muntu gwabadde naye emyaka no oli abadde beegatta era mwegattulula ne mutta kuba tebaabagatta muntu anaakusobola leero muganda wo Shamim Malende alindirira okufuna kaadi ya NOP yavuddeyo okola ki n'agamba nti sikyalina nkolagana yonna ne mukwano gwange era yenna akolagana naye akola geno gambe wali gundi ampe ku crisps mayanja akolagana naye akola ki aba akolagana naye ku lwesiku lwa Malende what's wrong with that omuvubuka n'avaayo n'abantu ab'enjawulo ne bagamba omuvubuka oyo ajje Malende wala baani abagamba nga tannaba nakuyingira byabufuzi ng'ali ludda wa omuvubuka yali atundanga tomo wino nga Malende alina kampuni ey'abalooya kati beesangawa basinkana nga bwe tunasinkana awawa yali atundanga to na miyembe ekyala nga wa gym nga gym instructor kakati gym instructor yayinza okujjayo Shamim Malende Company Advocates Malende atandika ddi okuba ne Malende Company Advocates yagitandika mu 1998 naye kagatto Malende alina emyaka emeka emitono gy'alina eyo kampuni yali yakitaawe yagiyingiramu ddi agiyingiramu ng'amaze okusoma kitegeeza Malende Advocates ebaddewo mwana tetabadde bubi tetubeerangako bubi ate oba nze nsinga okuba obubi nange ndabika bulungi alabika ng'asinga okuba obubi abavudde wala omuvubuka ajje wala Malende nga batambuza ebigere omuvubuka Shamimu tatambuzanga ku bigere omuvubuka yagenda okusanga Shamimu ng'alina emmotoka ye mwatambulira era n'okugula emmotoka gye basooka okugula nga bagula emmotoka Shamimu omuvubuka agamba Shamimu ti twandiguze emmotoka mwandiguze emmotoka endala n'ova mu eno enkadde nga Shamimu alina Ipsam gy'avuga oba naye gw'oyinza okulowooza nti Ipsam okujja oli n'agigula nga mpya nti kyali kyangu kuba omuvubuka agamba baamukozesezza he was used and dumped ani
Malende yakozesezza omwana abandi n'amuleka. Nga mukozesa ki? Yamumazeemu insuline. Nedda kakati omunezi kye yali tujja kubuuza. N'atwala ne paasi. Anti kati ono we yandikombedde naye ku paasi. N'agamba niwe utwalawo ebintu byange. Nanti yeye agambye yayagedde kola commotion kubanga abantu bonna abeetoolodde awo babe. Baani? Babadde bali basula eno kawempe mu nnyumba gye wanga nti yammwe. Ennyumba babadde apangisa. Gye basulamu. Nga Shamimu yagisasula. Kati omwami yabadde talina wanyinza kugaanira kintu kyonna kifuluma. Gwoba omanyi nti kale gwe bba w'omukyala wandibagambye nti mutwalawo ebintu byange. Omanyi yayagadde kozinga kavuyo. Ye yaani? Anti nze simumanyi n'ayogera. Ye Sabunya. Abeera wa? Abadde abeera ne Malende. Ebikopo bibeera mu kabada ebicomplaininga nti byange. Woli ose n'okyogerako nno bamulekedde kikopo. Kati njagala okubuulira ekintu kimu. Bw'owa omuntu basale. Bw'asoma n'afuuka dokita oba n'afuuka ki? Oba ne bamuwa omulimu gubeera banka gavana. Gwe yamuwa basale tova eno ng'oyasama nti nakubeererawo. Naye nedda ddali tubeere bantu. Nati nze njogera ng'omuntu nze ku ndowooza eyange naawe olina eyiyo. Ntonkaka. Nedda totandika kwogera bubi olw'okuba oli omuyinako Oluganda. Gwonkaka njogere ebikusanyusa. Nze kye ŋŋamba kiri kimu. Omuvubuka agamba yamusanga talina yadde ka Facebook account. Ani? Facebook account kyabugagga. Shamim yadde azikaabira. He shouldn't be stupid to that extent. Okulowooza nti Shamimu yali nange kati wano leero sirina Facebook account. Kati gwe bojja n'oginkolera ng'ogamba nti onzigye wala oba otegeera. Gwe kakati nze singa olwaleero nkukolera Facebook account nekulirawo ne TikTok account ne YouTube account nga njasamira mu bantu nti nakujja wala. Ennaku zino omuntu bw'aba akujja wala awo. Okukola ki? Okubikuggulirawo. Obikuggulirawo. Kati abali Zambia ani abibaggulirawo? Sebunya. Kati bona banagamba ani? Kama nime kulowooza nti yakola kyaptendo. Wakiggulirawo omuntu gw'olaba nti walinako ku kyogendo mufunako. Emmotoka zaagamba nti omuvubuka yatutte. Omuvubuka agamba yagula Land Cruiser naye ye n'agaaka agiwe Shamimu era ekitiibwa kye yatambulire mu eri. Ani yagula emmotoka? Omuvubuka. Ng'azigula ku ssente zaani? Ezize kuba naye abadde akola. Akola wa? Abawi akola nga mumukubisa ebifaananyi. Omukubisa ki? Wamulaba omuvubuka nga Shamimu akomyewo ava. Lindako tugende mpola. Nze okumulaba eyo nani nsobola n'omulaba ku mupiira gwa Uganda ne Senegal. Tekitegeeza nti asambira mu Senegal. Kale no. Naye walaba omubiri gwe yayiwa nga Shamimu ava e Nairobi. Gwolowooza nti Shamimu yali talina bantu be. Gamba oyo singa teyaliiwo teyandize. Kale tusiimeko ddadi kale gamba yakatono. Sina kye nja kusiima. Katono ke yali akoledde mu Uganda. Omubeerako. Omubeera ku ki? Emotional support. Emotion etya? Bamugambe nti koma yabeerawo n'abamungi nnyo nga ffe tuli batono muganda waffe tetulina kye tumukolera. Yawulirako olunaku lwonna nga tubuliddwa ssente ziyinza omujjanjaba oba ye yatoola ssente zamujjanjaba. Agambye abadde kijinji ky'amaanyi kuwangula akalulu ako. Kijinji ky'amaanyi? Kali akalu ke yawangula. Kaakati tetugenda wala. Adde ku mpuuga awangule. Anti kijinji kinene. Bw'abeera ku muntu awangula. Agende ku mpuuga awangule. Abantu abamu balina kye batazi. Nze kati nkubuulira ki? Wangamba ali tewasiima muvubuka oyo. Ojjuke bw'akingamba ng'ogamba amubba bubbi. Kakati omuntu eyali atunda engatto ng'agenda ku kaguje n'asala engatto. Gw'ogamba nti ogulire Shamimu Land Cruiser afuna obukadde 45 omwezi. Atunda engatto gw'ofuna akakaaga. Ogulire Shamimu Land Cruiser ya bukadde 45 oba ya nkaaga. Era lwaki wasalawo ogigulire Shamimu n'ogigulira nnyoko? Ono mukazi we. Abantu basinga nze gwe kyogamba oyinza ogula emmotoka n'ogigulira balo n'otagigulira maama wo. Nga njimu amwebaza ki? Kakati oyo yali yebaza ki Shamimu? Musajja ye asobola. Ng'asobola ki? Lwaki teyasobola kufuna w'abeera n'ajja abeere wa Shamimu? Amulese mu nnyumba ye. Ennyumba yaani? Muvuka yagambye mu nnyumba ye. Ennyumba ye? Baleete ku lisiiti zonna nga kuliko erinnya lya Sebunyanga yagule yasasula ennyumba eyo. Ate kye yakoze yagambye teyamubbako. Ebintu byonna bibadde mu mannya ga Shamimu. Ekirungi kakati alaaja naki? Kati atubuulire kyalaaja. Kati akakasizza nti nno si ye yagula emmotoka.
nti emotoka bintu bya Shamim kyatayagala mwonoonera linnya Shamim nga bwe yakoze linnya ki nti yamwonoonedde linnya nti mubbi nedda tanayogerako nti mubbi anti yagambye akawunti ze zatwaliddwa mukwano gwe ate kati olwo baba bagambye nti oli mubbi nnyemmotoka bbiri emotoka teziriiwo omuvubuka waasula weziri kakati agambe nti yagenze nazo ng'ate ziri eno kikyamu ki kye baayogedde emmotoka weeziri era omuvubuka bwe dagamba nti oba ayagala azinone musiru nnyo okuggyako ekyo nga mumaze okutuuka ku mbeera eyo nti ajje nti anoona mmotoka omuyita musiru munno kati emmotoka mwazirese anti ebyo ebintu mu bintu ekitali buzibu bwaffe byebyo mmotoka biki ate nga njagala nkubuulire nti mu bantu abalina empisa obuntu bulamu abakkakkamu ye Shamim owulira nti ku mukazi ng'abadde ayombye nabba eyo yenjogera Shamim omuntu gye yandibadde ayogeramu naye omuwulire ayogera mu kkakkamu mu bantu abalina disipulini akwata kisooka ate ali principled bw'agamba nti kino nkimaze aba akimaze bw'agamba nti nkyagala aba akyagala ate nze nkugamba kino olwaleero ne bwe mba nga nvudde mu nsi Rajiba bw'akugamba nga nti kino kye kinsanyusa kyogenderangako omwana omuwala ekimusanyusa bw'abeera bw'oba wali oli muwaluli we yabeerera naawe bw'atuuka ekiseera nga takyalifuna kati afunye waalifuna omuvubuka yagambye yakozeseddwa was used and dumped yali musiru obutamanya ndi bamukozesa yali musiru addeyo ewuwe bwe baba badde bamukozeseza eno yagambye agenda kuddayo mu owino talina gye yali abeera muowina nti agenda yamanya ddi nti nno yali alina okwosigala nga amaintaininga omulimu gwe lwaki yadda n'abeera buli Shamim waatudde nga waabeera kati nze nemba ŋŋambe enkwanye gwe mukazi gw'enkwanye waba okolera akantu nga wegenda wentuula nga ntuula ndowooza yabula kataasa abe emabega Shamim mu paliamenti waatuula bamuteerewo akatebe akato amubaddeko ne ku kitanda ekyo kali ekyaki e Nairobi bwe kyolowooza nti Shamim okuva lwakuza okutuuka awo yali talwalangako bwe yali tannaba kutandika kubeera naye yabeeranga nze bwe njogera ate onampani kyenjogera nakyo obimpe nti yogera bino omuvubuka yagambye mumunyiiza jatta ebyama abite abo be basiru be twogerako omanye teriiyo kibi yanditubuulira yagambye njogera ku bulwadde bwe yogera ate bwe yayogera ati nendabira ddala omusiru omubalagavu then gwoba osinga obusiru bw'obanga ogamba mbuno nawulidde abyogeraawo manyi ebyobulwadde bwayo simanyi yalimba abakulu n'alimba kati gw'omugezi ennyo lwaki watuuka n'okukwebera nga buli jadda gy'olaga gw'omugezi ategedde nti balimba tolaba nti nno oli mwasaamirivu muzibu kati gwe bw'omanya nti nnimba mu byenkola ate n'oba nga byogoberera naawe byobeerako kati ekyo kyenkugamba nti naawe olwaleero kankikugambe kino nti bw'obeeranga n'omuntu gwe mwagalana naye ne mwagalana emyaka egi kagiba ebiri ebigambo bye mwogeranga nga mukyali ba mukwano nga muli mukwano bwe guggwangawo ebyo obirekanga n'otagwekola ki then kati mwami Ssebunya atulagira era ntategeera nti era oli yawonye muwone bw'abanga asobola okuvaamu ebyo kati aspitinga ebintu oba n'ebintu bye batugamba mbu oba oliawo baali basetinga mbega kubeera ku ono nabyo tutandise biprovinga nti bituufu bwe kiba nga gwe otugamba nti gundi yalimba mbu mulwadde ng'ate gwe omubaddeko nga bw'ogamba nti mulwadde muyi n'otuuka n'okuva gy'osula n'osula mu ddwaliro n'enzija n'entuuka n'okukuyombesa nti lwaki ojja n'osula mu ruumu nga maama ali wabweru wagendayo n'omuyombesaako kasirwako wakola otya ne mugamba nti osula otya mu ruumu eno nga maama asula bweru sikitegedde mu kolido y'erubaga nga maama waasula nga oyo Ssebunya asula mu ruumu y'omulwadde maama nfo kyosulawo wali kati ndowooza olaba eggeege kati oyo yagamba mbu nja kwogera ebyama byamaki byo nayogera ebisinga ebyo ebisinga osuuza maama mu kolido nkuwaayo naye najja nenkikugamba nekikugamba ngenza okutuuka erubaga nga baŋŋamba maama bamulimbye erimbe mugenda osule mu woteeri nga maze okukyogerako bwe yagenda mu woteeri enkyagenda okuvaayo ajja alabe omuwala bwe yasuze nga balinnya ennyonyi bagenze e Nairobi ng'omuvubuka mututi naye omuvubuka n'ataba na magezi gamalako gamba nalabira nti ate oyo kimenke waba byatandise okwogera nti ajja bawulira nno famire yawe akole ki oyo ajja tunnyonnyoka yali alowooza nti
ye wafa ani amumanyi eh ani amumanyi kala agendeke womu kube yayogera nabo nga bakwanagana ne Shamim. Shamim yatulaga nti ono mukwano gwange ono si mukwano gwange. Etegezo mukombadde temumwa kitiibwa. Ate kitya mukowani. Ogambi wa mulisa na mweggali. Omukowani. Omanyi omuntu okufuuka omukaba ayira atya? Ayita mitendera ki? Agenda na wasa. Najjeyo mukazi mu butongole. Uwandike ebbaluwa n'ogiwandiikira senga. Senga n'atwale wa taata. Gwe n'oba n'ebbaluwa ekulaga nti wakyala iwoono ne bakukkiriza ogire ng'obeera n'ono. Paka lwe munaakola ebiddeko. Ambuulireko tuli abaana abasoba 45. Gwe yayogera naye oba amumanyi nti ono ye gundi. Batutuuza awo ajja alondemu. Naye agambye agenda ta screenshots. Azite. Atulage ekyabaawula. Ekyabaawula wa. Then wali stupid nnyo kuba nti ebyo byonna obadde obiraba ng'okyayasaamiridde. Ebyo byoyagala okuta. Olowooza nti bwe bikongerako kakati naawe kankuweeyo kinaate. Gw'olina omumwe ennyo. Bw'obanga olina omusajja n'akuleka bino byembu yeekyanze tomubeerangako nti nja kwogera bino ayongera kutamwa so sikola ki abatandika otiisatiisa ngenda laba balabe bo ngenda kwogera ne mulabe wo gundi kakati bw'onaamala kyenkugamba nti kakati olwaleera nabadde saagala kwogera ku bintu bya Shamim naye kyanyambye nti yasoose obiteeka muki kati njagala kubyogerako bwenti Shamim yayogedde ekintu we yayogedde we yakomye era temugamba toddamu kwogera kigambo kirala kyonna okuva ku biwagambye namusindikidde message toddamu kwogera kigambo kyonna era tajja kuddamu gundi kufuna kigambo kyani gwe kati oba olina by'oyogera yogera Shamim ayina ebigambo bitono yayogere Ssebunya bamute gwolowooza ndi gwogaba kaadi za Nuupu bw'oba gwozigaba bw'oba gwozigaba zigabira n'akiikirira Lubaga ayitemu anti gwabeerako yayitamu gwolowooza bonna nti yamuyambako kuki emotionally yandimulese abantu emotionally abantu abasinga bawanga Shamim akalulu olw'Abaganda be bamanye mu bungi kuba tuli bangi ate tuli bamanyifu naddala mu Kawempo ni mu Kampala mu Naza Hall ennyumba Shamim gyabaddeko erisi gye babaddemu gyabadde basuulamu sekyo tebadde yammwe yakika si yaffe ya famire eya famire endala kakati gundi ate yakola ensobi omanyi omukazi yenna omusajja wenna omwana yenna omulenzi nkuwagabuwa bw'ofuna ng'omukazi ng'akwagala nga waddaala liri wagguluko okusinga eriryo teweemalangamu olekangako weekuulira akabazzi oba wadde oluggi gw'ofuna otya omukazi ng'ali ku levo gye yaliko nga gw'osala nga tokka guje n'otagamba nti kati omukyalo ono kemufunye anjagadde ng'amanyi nti ntunda ngatto kamwagazisa omulimu gw'okutunda engatto singa aleeta ne konteyina y'endibota z'engatto kubanga mukazi we abadde alina access emusobozesa okuba nti ayogera n'abantu n'aleeta konteyina y'engatto n'atunda nga n'emisolo basoose muleka kugisasula n'asasula luvannyuma yoyo omuntu ali developmental naye ye yasalawo okubireka kati lwawoza mbo kati ndi ku zero balance stupid bamuleze talina kyalina kakati ate yandibadde nakyo atya nga yabisuulawo n'agenda asaba ku paasi ye eyaki baatutte paasi epaasi yo bamusanga nayo ajje muwe paasi ni kati bino muganda obimulekawa uwa mwabaledde musala batuuza ne batajja mu mawulire ate kutuuza baani fwe tumanyi nga tutuuza naani Shamim ye tumumanyi gwe tutuuza kati ani akomplaininga era gy'okomplaininga ani akumanyi awo ani akumanyi kati bw'okimanyi nti kati awooli bala alina amaanyi gonna bagaining power agirina n'ayogera buli muntu bannaye muleko mutabani akyayogera era bwakubira nagamba muzeyi mbadde nsaba kwogeramu naawe oyanguwa era oyanguwa okunkera nga waliwo ekigambo ekintu kye nnakugamba era nkizze namwo nina gye mbadde kyesikkiriziganya nakyo wepanka nti bakkuba kumuyita buyisi najja mutimpula banga alina kyemugamba n'ayisa omutwe mundabirwamu
ebyo byo balino kimanyi bino nga bakulopedde mu mwagwange kakati era nsubira nti naawe okunoonya n'okukugwira era wali olasana era nali bwenti kakati n'olwekyo talina kyayinza kunyega kubikwata ku mumwa so kati omulenzi omu amagezi ki akakkane bw'obanga ofunye setback bwetyo okkakkana toyaka yagambye akiri yalinga linnya lye eryani si mubbi nedda talina ddinya Shamim kye yagambye abantu mu kyonna ekimutuukako Shamim olowooza ayogera ekyo out of blue bw'olaba Shamim omuntu amanyi n'amateeka naki ayinza okwogera ekintu ng'ekyo nga okyogera ku muntu ate njagala mukimanyi nti Shamim ye muntu ali principled gwe bwona ojja kwogera ebyo mwenja kuteebyama nja kukola ki bakugambe nti bite yabateereddewo nakakwakuliza akaki singa temuvaayo nemwetonda baani muganda we gwe ŋŋamba ebyama okwetondera ani essaawa yonna twandiraba ku byama ne gundi yabyogerako ono MC simanyani cuts mbwayina ebyama byoni byajja okuta bwe twamugamba ndi bite yataaki togerageranya biri bya Bob Wine nono nze kati nkugamba babadde baagalana abaagalana kati olwaleero nze balo najja naŋŋamba ninja kuta ebyama bya Zubeeda ndabira ddala eggege eriwedde emirimu kati fe otugamba byaki nga Shamim naye yavuddeyo n'ayogera omulenzi waki wavaayo n'ayogera ate yaafuuka ggege anti ate omukazi tumusuubira okukola ekyo bye tutasuubira omusajja nga bamukyayidde ku kkubo tetumusuubira kulwana na musajja gwasanze na mukazi we naye ate omukazi kyangu nnyo okulwana n'omukazi omulala olw'okubanga ayagala eyabadde bba nga tekyo kagambye yavuddeyo kakati omusajja tetumusuubira kwogera ebyo ate buli bw'oba oyigenda okuyingira amazina omuli enkima teweewala mikira kukoonako ye kyagamba nti kuba nawulidde adongwa musimanyi waliwo simanyi omugagga simanyi minisita mbu yamuzimbidde ennyumba n'akola ki gwe wali olabuka n'ogizimba mangu yafunye minisita Shamim bw'agamba gwe bw'olaba nti ennyumba naawe wakizudde ndi ye yamututte kati gwe zimba esinga gye baamututtemu naawe omugambe nti kati nina eri jangu eno oba wabadde olemera ku bintu nga baabitwala olaba kuba tekwali kikyo nga tolina bw'okaayana wandirinnye ku motoka yatwala ebintu bandibadde babiyiweeka mukwano gweki naye bambi omuvuka wadde mwe yabadde ayogera naye yasigadde ali respectful eri mukyala we anti kubanga n'omwami digundi lwatayogera nga ali respectful bonna nabagadde tewali yatyo bw'aba ayogerera gamba nti mukwano gwange ono munnange abadde omwami wange ono nga naye kati omuntu ayogera bw'atyo oli mujjawa mu bakazi bonna kati musazeewo baawukane bwe batyo anti ffe tetusalawo abadde wa official tamina ne mbatuuza tetuyinza kusalawo Shamimu gwe tulabirako omuntu yenna gwabagamba nti yono naawe n'oŋŋamba nti ate eno navuddeyo kale tuli eno ogenda bugenzi ate bwenkubuuza ku oli n'ombuuza nti yaliwayo nga nkita nga ŋŋenda n'ono gwokoze eki gwenkulaze kati Shamimu genda awali embeera ekusanyusa ku nsi tubeerako omulundi gumu obulamu bw'ensi tububeeramu omulundi ki omwana omuwala alina okubeera mu bulamu obumusanyusa so si obusanyusa mmwe abamulaba tewaliiwo nsonga yonna eyibayingiza mu mukwano gw'abantu be mutayambako okukwatagana bwe baali beekwana temwabayamba mwagala bayamba mu kusigala buli omu adde ewaabwe gundi bamuzaalawo Shamimu wabadde abeera adde ewaabwe kyamukubye wala bwe kimukuba wala kati aneesibanga ku bantu kuba kikubye wala yagambye kaddeyo kale mu ngatto addeyo ne Shamimu addayo mu mateeka ng'abuuza kati mumulese addeyo mu ngatto twali tumugambye nti taddayo nedda kakati taddayo mu ngatto asubule firiigi teyamulekedde yadde kapito yaleeta yenkana ki nanti kyava yadde ayagala osigaza zino emmotoka ebbiri emu agivuga asigaze ekitiibwa kyembuuza ey'okubiri omwana amuwengayo ameka Shamimu lwaki tabimulekera tajja bimulekera nja mugamba ntolekayo emmotoka eyo engeri gye badde nga batambuddeko tatusiruwalira batambula mu ki mbadde nze nsaba ogw'osaba ngaani nga muwalawo ogambe sister atafiirwa tafuna kyana gundi aggulewo empya accounts kuba Shamimu ye face gwaddamu n'agamba abantu be nti ate kati banneetuzze kweno empya bajja mufollowinga kubeera omuvubuka
awalabanga abaddamuze mabega naye tekimuzaawa mabega ndaina obumotoka kebavudde emyaka 5 gye bamaze waddembe ate obutebe obugabye abantu bakomawo nano meeting kakati kyenjagala omanye omulenzi alina gye yava okujjako nga ngamba nti yafumbirwa amale omugenzi atukakase emyaka 5 gye bamaze okumalawa nga beeyagala kale contribution y'oli ayinza okuba yagiraba naye mwaka akatono ke yamugjeeko ono Shamim kayina erinnya ate ye ery'amaanyi ery'okufiira okusinga omulenzi nze mbadde nteesa mu advising ebyabimulekere Shamim atandika obulamu ebintu ebyo abantu bajja kutandika okumanyiira abantu kubanga nti bwe naagira nti mugamba njagala kwabya byama andekere emmotoka naki abyogere bwaba byagenda okwogera byaffectinga brand ya Shamim golowooza nti oyo omuvubuka mu bulamu bwa Shamim amazeemu emyaka egiwera 10 asobola kuba amazeemu 5 nga byalabye binene kusinga gwe amulabiddewo nedda kaakati kyaba akola omanyi bino ebintu tebiriimu mpaka kyafunamu kyaba akola bw'aba alaba nti ebyo byayagala okwogera ajja kufunamu ayogere naye ate omanyi waliwo ekintu nze kyeŋŋamba abantu nti buli lwe mubanga nga mufunyemu obutakkaanya mu mukwano sooka okkakkane for the first 3 months kitegeeza ojja kufuna okulowooza ku byogenda okwogera naye bw'onaakoleera nga bw'akoledde tewanayita na wiiki akoledde bw'atyo bajja kumwerabira n'ensi ereme kumanya ndi yayagalako ate bakamutunzamu kamera n'agamba ndeka nsooke nkulambuze ennyumba bandekedde nkalu bakulekera wagireetamu ki and what do you bring on table aleetako ki badde babibuuza bakazi kati bibaddidde kati yatubuulire nze ndi wano nze nalina omukazi ovaayo tugamba Shamim nyankyawa Shamim yavuddeyo n'agamba abantu kino what do you bring on the table gw'okujjako okugira okwongera okukakasa oluyimba lwa Kenzo kanyamugongo byabeeramu mukomulekere mwaka obuko ate omukaba mukwano gwange sigaye bye yali ayagala byonna waliwo yandibadde buleki we yabadde agirinnyirako yali alina okuba yatongoza dda Shamim lwaki kakati ng'onaayomba mu ebyo wandibadde osooka n'ofuna mukwano gwa kati naawe andaba nkuwe kino kikube ekyokuyiga kyo singa ofunanga omukazi yenna owa levo yonna kola olugezigezi nga lwennina obeere ofune omu ku baganda be nga mukwano gwo ofune n'omu ku bannyina nga mukwano gwo weyabayi nti osobola jangu bw'otambulako ne muganda we tugende tulwalire senga tumutwalireyo kino wadde ng'omukazi tamanyi bw'obeera ne mwannyina nga mugamba naye tugendeko tulabe ku bwani kusenga ku mwannyina ku muko oliyo ne bamubuuza ti wayi oyo gwe mwazze naye yaani nti ye gundi wa gundi ne kati waffe tewali amumanyi mukwano gwa Shamim tewaffe ani amumanyi tewali nze ndi wano tewali yadde ate bw'anadda musimanyi mbojja I will repeat this naki musimanyi nja kwatula ensi erina ebyama by'abantu ate abyogera tafunamu nedda nze sikumupika ebyo nze sitiisa muntu naye wabula ekintu ky'ebyama mulekerawo kitutiisa nakyo oba mubita mubite nti omutiisatiisa n'omukomyako w'omukomya nedda genda obitunde mujja biteekayo era bijja kufuluma ewiiki emu nga biweddewo kuba tosobola bimaintaininga kuba ate ako kuona abyogera omuntu n'akutiisatiisa nina ebyama bye singa ŋŋamba abantu kino oli bw'anaakutiisa bw'atyo nti nja kugamba abantu kino waliyo n'abagamba singa ŋŋamba abantu nti wayawukana n'omusajja singa ŋŋamba abantu nti wayawukana n'omukazi bibagambe ate bw'ona abagamba ekyo nti twayawukana enkya ne batulaba ffenna wiiki eddako onaayogera ki tewali enkya bwe banatusanga nga tutambulana omanyi ojjukira ekintu nze yembeera nagituukamuuko ojja kgenda mu depression ya bwereere avubuka mu amagezi kyagenda akole addeyo akole aleme kulowooza abavubuka ali batandise okukaba ddadi n'obutagala kukola anti ekikulu balowooza nti basimaati waya
omanya abavubuka abo abeeyita ba smart wire bayendinga apo nga baavu bazibu kubanga wangamba wano ng'omuvubuka oyo mwaka ng'ebiri emabega nze nkugambye nti ajja kukakana nga ngamba omuvubuka oyo muyaaye syamusiima nze saamwagalirawo ate bw'osanga ng'omuntu nga wakuwa amatuka mu jiimu akola bunyama obunyama mbeera mu jiimu mukoleramu bunyama baba balina si Mahadi naye nedda sali biriimu ebyo Mahadi abirimu ola kufunzisa musajja abeera yeetegeka naye ate agamaanyi g'okolera akanyamamu singa ogalimamu plantation y'akasooli kati ebyo mu bisitula ate abasajja adde babuuzanga abakazi what do you bring on the table kati omukazi asobola parking ebintu bye n'akuleka mu nyumba kati yamulese mu nju nga tayinza nagamba batikka nti mubitwala wa bitandise ddadi dulinga abasajja be bakwata ebintu bye n'afuluma naye kakati omukyala yagenza okulaba ngono talina tali development kyamugattako omusajja gwe kyewandibadde okola ngaawo obadde omugattako ki engeri gye nsuubula engatto zino nga nsuubula mbadde ngamba nti neereetera endibote zange naawe bizinesi ye naaba nga teyagitta naaba nga gwe naye bwe yaddako ono bizinesi yo n'otandika kuleebeeta ndowooza ne mu palamenti abadde yasabadde akatebe akato ng'amutuula wano mabega ate numwe tunatatana kuswala namubeererawo abakazi wamubeererawo mu nedda atubuulire yamubeererawo omusajja yenna bw'oba oli eyo naddala ng'olina omukazi ewaka baako kye weekwata ate si weekwate fees weekwate emmere y'ewaka weekwate ennyumba kati nze nkugamba kino nali ne mukyala wange nga mupangisiza nenzijanga ne mugamba toddangayo okusasula enju toddangayo tokikolanga tomanyiira sagala kummanyiira kati balibadde mpita wali nga batikudde amatooke malungi nendigula nemugamba ng'oligula ngaali mu nnyumba yaani lizzeeyo wamugobesa ettooka omukazi yalina okugula emmere ewange kati baba bajja kukumanyira ndize mbadde ngula ki nze omukazi simukkiriza ndi bayisiza amasowaani amasefulya nengagula bino wammanga simunenya simukkiriza omusajja atagamba nti nno simanya yeraliikirira simanya butabu bw'abaana simanya gaali because ebyo bintu omuntu byasobola okubeerawo nga talinira n'atafa naye omusajja yenna ng'emmere y'ewaka agiwaayo kusasula nnyumba abaana basoma we mulwala asasula eddwaliro omukazi omusajja simulinaako buzibu kye simulinza emmere bwe mba ndi mu kibuga mba sitereera na kutereera nga tebannafuna mmere naye nenzirayo n'oŋŋamba mbw ate naguze emmere kati ono alayika adde yatuulaawo yatuliya kuba bw'akwata essimu n'akwata omukulu ne bamugulira iphone ne bakola ki n'agulaba nga yavuga ayinza okuba nga n'iphone nga oli ye yagigula olubadde ogamba nti ono alina kye yagula ebintu good Shamim kyova olaba yasitudde yaleese agasajja ge ne gatikka ebintu nga talina wako gambira ndi mubitwala wa yandibuuse n'agwa ku loole yabadde ebitwala nti gye mubitwala gye muba mungiwa nti teyalagadde kukola nsasagge eyaani andi nga yate onaakola ensasagge okutali kikyo Shamim alina akantu ke yagambye mbu yabadde agenda kufa manyi lwaki yabadde agenda kufa gw'omanyi okubeera n'omusajja emyaka ena nga buli kimu gw'okigula manyi kyekitegeeza kati ate ndowooza nga n'atandika n'okubuulira nti maama wange mbw ate embwa yamiza ebbaafu omusajja ng'ate yabuulira omusajja alabika abadde amutambuliza ku ntoli nja kuta ebyama n'agamba oba bite kale bite nange wendi ku lwa Shamim abite ate kankubuulire omanyi kati alina tendensi nti bwe ndagira wakiri banaamuuma kaadi gwe bakugambye ndi gwe bawadde kaadi yayitamu bulijjo semujja okuyitamu nuupu yemala omuwa kaadi abaze bayitamu bonna be yawa kaadi tebaliyo abatayitamu muneme kugira byakutiisatiisa omanyi kati eyo abamu waliwo yaŋŋambyeko naye omanyi nti waliwo abantu eyo eringa ddiiru nti ekyo basponsalize kisponsalingi baagala omumalamu amaanyi nti bamumalemu amaanyi kisobole okuyimusaako amuvuganya baamuyiseemu naye nti ate abantu ebyo si byebagenderako omuntu bw'aba ayagala omuntu gwolowooza lwaki andi batandika olaba alemeddwa amaka ag'abantu babiri kakati nina kyenkubuuza anaafuga abalala togenda wala nina kyenkubuuza
Ani abadde woman MP wa Kampala? Malende. Kitegeza abantu abalonzi bo mu Kampala bonna bamukola ki? Kyova abalese luyirika. Kyengamba abantu bonna bamulonda sikyo? Ani abadde MP wa Kampala Central? Abadani si Nsereko. Ate oba abantu ab'omu Kampala balonda Shamim Malende Nsereko bamuwa batya nga wa NRM. Kati kyenkulaga nti abantu bwe baba bakwagala bakuwanga ggwe so tebakuwa lwa kibiina. Era njagala ombuulire ani chairman wa Kampala Central bwe baba nga abantu ba Kampala balonda Shamim kitegeeza baali bamwagala ng'omuntu naye ne batuuka ku kya chairman nga balina gwe baagala nga chairman ne balonda Ukulu. Tata muganda wa Kyagulanyi teyaliiwo ng'ate Kyagulanyi ye yali nankani gwe gwali omuyaga lwaki tebaawa muganda we oba yala kuŋŋamba buli muganda we gye yeesimbye awangula ate nno kigenda kukuba encukwe eno gye badde nina bye ngenda okwogera naye biyinza obutanyumira bantu babiwulira kaadi nga bagiwadde Shamim nedda bwe baba tebagimuwadde go n'abasi mu kisagwe kubanga era waliwo bangi bwe bagimye Mutebi muganda wange ow'ekira bwe bagimumye naye nga aba development akoze buli kimu kati gwe bagiwadde basinzidde ku ki? Ndowooza balina bye basinziirako. Kakati bwe baba balina bye basinziirako kati ogiwa Luyirika bagiwe Luyirika ono ye yeesimbewo nga ye temujja independent. Waliwo etteeka erigaana omuntu okujja independent. Tewali naye tugenda kuba tusaasaanya akalulu ddaddi. Nedda bakasaasaanye. Tugenda kasaasaanya era kyo njagala kukubira abakulembeze ba Nuupu Omulanga. Muyite abantu bano abataafunye kaadi mubakkaatirize obutajja independent. Ne Shamim batamuwa kaadi tajja independent. Akalulu olaba agenda kuvuganya n'owa Nuupu. Oli ati aba independent ate olwo baba bavudde mu kibiina kimu. Oli aba independent. Akalulu kano tuba tukasaasaanye ekigendererwa tuba tukivuddeko. Oli mu kigendererwa ki? Singa babadde n'ekigendererwa bandibadde bakawo omutuufu. Ate omutuufu yaliwa ddaddi. Ate gwe kakati kyeŋŋamba gw'oyinza okuwasa omukazi gwe bagamba nti taliimu nabaana. Bali baba balabye omutuufu. Kyenkugamba. Ekibiina gwe kiwa kaadi gwe bagenda naye. Naye bano abalala kati ng'olaba Naafuma yazze ku independent. Ajje. Yazze kati olaba nti mugezi. Bino ebyenale mu mye yabivuddemu. Kakati akalulu kajje kati agenda gasimba ne Amina Lukanga. Nga mulimu Bashamimu basatu. Kuba waliwo ne Shamimu omulala era. Bashamimu babeeremu basatu ku bwa woman MP. Kati ffe nga tufe tukubuulira nti tugambye Shamimu gundi gwe tugambye. Omuntu abantu gwe bawa akalulu tebakamuwa lwakubanga avudde mu kibiina gundi. Tebakikulimbanga. Omuntu bamuwa akalulu lwa busobozi bwe. Kati gwe bw'oba olabanga gwe banaawo bawadde Kampala Woman MP obusobozi bw'obulaba n'ekintu byakola bw'ojja okumuwe. So si tebakugamba gwe kyolowooza nti tewaliwo be baaziwa z'abalema kukozesa be babadde basinza ababaka mu Parliament. Bwe babanga buli waliwo yava ababaka gye bataalinamu yeesimbawo. Kati baleme ekyo kitwalira awo. Omuntu bamuwe kaadi olw'obusobozi bwe. Gw'olowooza nti okubeera Kampala Woman MP bw'obateekawo bw'oti nga be baagala okugiwa bonna abagivuganyaako. Aluwaasi olowooza asinga ground. N'abantu gwe tolaba nti kati singa ekyo kyatuuse ku gundi kugwavuganya naye singa n'abantu tebamwogerako singa tebamumanyi tebamanyi na bigenda mu maaso. Kuba nze ntandise muwulira wano jjo. Ngaloka amutadde ku Shamim. Nga bagamba mbu ebyuma eby'e Rwanda byalagawa. Lwaki tubipangisa Rwanda ng'ate byali bya KCCA. Ebyakasase. Omuwulira Murangoozi. Murangoozi mwe namuwuliridde. Nze mbadde gw'obadde omumanyi? Nga tontwalangayo okwo kumulaba. Mbadde mumanyi naye mbadde mumanyidde mu KCCA. Kakati nno nze nkubuulira kino olwaleero. Omuntu bamuwa kaadi ngamba abategeera kye bakola lwa busobozi bwe. Ate waliwo n'abantu gwe tolabangayo kibiina kiwa kaadi ate ne kiwagira mulala nga kirina gwe kyawa kaadi. Waliwo kye ngenda okugamba. Waliwo gwe bawa kaadi n'ekibiina kigenda wagira mulala. Waliwo nze nno n'atali ku independent. Waliwo ne gwe mmanyidde ddala bulungi yali mu Kampala. No wano wennyini mu Kampala. Kampala Woman MP.
ojja kulaba nga ate bawagira mulala zati nina gwe ngendo okugamba agenda kujja kwesimbawo ku independent naye ekibiina kyekigenda okuba nga kimuwagira naye nga nakyo kirina gwe kyaleese nga kyaleese omuntu waakyo kati nti kyenkugamba nti omuntu obusobozi ne ground bwe bumuleetera ki ono politics asesa nze nkugamba olwaleero munnange mukwano gwange so omuko owani bamugobe ne bagamba genda okole goodbye genda okole ekintu kyonna ndowooza kati kino kirekawo abaana abalenzi abataagala kukola bajja kuyiga bw'onaalaba nti bakagoba basatu nga bali mu mbeereza bankuba bukalu ate njagala okimanya ebyo bannasuna ebbeere sikisipaaka bagiyita sikisipaaka ojja jjirya ate ka twabayize mwambala nyambale kati linda kati omwana omulenzi oba mugoba mu bufumbo bazadde be bakola ki bazadde be bagenda ne bagira naye muddiremu kirungi abateeta muzaddemu kuba maama agandi mugobye omwana w'obulenzi n'abaana yanditseewa oba mulekera mu nju n'akitegeera ate kati ekiddako abakazi bagenda baleka mayumba n'abaana nga tolina wogambiramu omukazi yandekedde akantu ogamba otukubanga oga kale abaana yandibatutte abaana abawa obuyambi ate abaana yandibatutte ate nga mumulajana abaana babakulekera abaana balina bakulekera kubanga boyina obbalabirira erinnya erisembayo teriba lya mukazi liba lya musajja ekikaaba mu kya musajja so omukazi w'abaana bawaddeme kati okukulekera abaana okujjako ekinnuma n'ogenda mu mateeka ekinnuma mu bintu by'abakazi n'asalawo zaanaakuwa ayinza n'okugamba lunaku nyamuwayo 1,000 ekinnuma mu bintu by'abakazi ate by'abasajja ebyo byebufumbo ye mukazi ate okubanga yazaala omwana gwe lowooza mbu ozaala ofuna olubuto n'obeera nalwo nelukubonyabonya ate baba bakebera DNA bakebera musajja ekyo nze nja kukifiirako erinnya ntaata ekika ababirongenga wataata we n'omwana buli bagamba ni mwana waagu tebayinza gamba ndi mwana wa Nakamatte mwana wa Lubega ne wa Lubega bawasaayo abakazi baddembe kati abakazi bagenda basula mayumba n'abaana ate baba mu obuyambi abakazi nze mbagamba bwe nti abaana abawala mujja mutukaabirire bw'oba oli mu bufumbo nga bukusanyusa bubeeremu obutakusanyusa buveemu ensi ne bweyogera buveemu kuba abo abanakwogerera si be baliyo bo tebafuna ate tolowooza nti omuntu bamuzaala memba wa palamenti azaalibwa muntu alina ebirowoozo ng'eby'abantu alina endowooza ng'ez'abantu era alina by'ayagala ng'omuntu so tabeera gwe kati lwaki teyamentalinga maama we oba bannyina Sebunya talina bannyina lwaki teyakola kwabo ne bayitamu bwamubeereddewo nnyo walibeereddewo bannyoko nawuliddeyo n'omulala afiritikana nga ŋŋamba naye yandizeeyo n'atalekaamu musajja muwe mwannyoko bwe muba mumwagala nnyo nti mwagala nnyo abeere n'omukazi mumuwe mwannyinammwe naye Shamimu mumuveeko mujja kunyiiga ate muntunuulire mundekaawo gwe bw'olaba olumiddwa nnyo Shamimu okuva ewa Sebunya oba okuleka Sebunya mu nju Sebunya kasita teyamulese bweru yamulekese mu nju ennyumba gy'ogambye ey'okusasula yali asuubira okubeera mu nju eyo bwereere kyogamba nti yali asula mu fulejje okusanga Shamimu yali asula mu fulejje kakati kakimuwe ekyokuyiga nti bw'ofuna omukazi mukole nga nze bwe nnaba mukola twali tuli mu speak apartment saawa mwe tusula ne mugamba naye nze nina amaka gange wasulako mu speak nga gyembeera myaka 4 mu speak apartment ngera baziyita Africana kandi zaali za East African Community by then nga we tubeera naye namugamba nze nina ewange wiiki emu eno tewajjawo nnyumba yo bakugobanga bagobye Sebunya ne pasi ne bagitwala gye wajja nayo ate nno nze namenya likodi lwe nayawukana naye yali anyisa engoye zange nazigolola nga mbisi nentambula nga nnyoka nemugamba nsigenda kuddamu kulinnya wano ebyo kiruma nnyo Sebunya naye tolina kyakikolera kuba wakiyingira okiraba ye lwaki tokola kyekikwesibya ku mukazi ate ekireeta obuzibu nti omukazi yandikuwaddeyo kyakuwa naye kootandisa okusiriwala nti gwe wamutuusa waali omukazi yalina kampuni ye eya Shamim Malende Company Advocates gw'ogamba ndi wamutuusa nga bw'osala engatto mu kaguje nga mwojja kapita ayimirizaawo kampuni eyo kati ddayo miyembe ate no ekibi nti ogize
season eweddeko wandibadde ogye Bulemeezi n'oginona njogedde bubi yani bonna yoyo agambye yeteekamu ki agambye yeteekamu ki gwe kana akantu kajjeeyo kankabaweereze mukalabe mulina okukateekamu mulina okukateekamu awo eyakyaye yeeyongedde okulumya omukyawe omukyayi ayongera birumya tuliena omukolo gugenda mu maaso gwa Irene Ntale ani yamwosiza baawe oli eyamuproposingira basi ne bakola n'okukyala bwe bavudde mu kukyala bagenze mu mbaga kati ekyo kye bayita kati Sebujambi yali alina okukola Sebujambi yali alina okukola naye n'obeerawo ate ffe tuli bangu nnyo waffe tetuli bannaku tetuli bubi wandize ojja buzinga oyogerako n'omukutu abalaba muka atandise nsaba Allah asale omusango olimba olaba olimba abakulu nti olina kansa ofune sympathy ate olonze mpozi mugambye butuwa kale let me post her medical documents tomorrow sura bulungi mama Kampala ebyama bitandise agenda kufuna ki bwana amalo bipostinga watya bonna banagamba ndi nga tutegeera obulimba gwe nkubuulire ensi erimba gonna ayogera mbu napostinze bino kyekigenda okuwaaki olwo omukwano gudde gy'oli akomewo mu nju mwe mwabadde mulimu ebintu byolina okubalirira ne byoba olowoozaako bwe watonnakola kintu bw'obanga olina omuntu gw'okyawaganye naye osookanga ne weewala okubaako kyozza gyali ekimutukako direct okumala emyezi 3 naye atandika okufiiringa abusensi yo naye bw'olyezaayo omuliro nga yakagenda agenda kumanya ndi gw'obadde osinga omwetaaga gw'osirika okumala emyezi egi n'awulira nga yatandise okubuuza simanyi mumuwuliza nga yabuuza naye k'otandika okuzzayo ebyo olaba olimba olina bikole byonna wanaagenda okuyita emyezi egi nga tewakyali abijjukira nga ne bw'obyogera alayira afa ne sisita we nze nkugambye amakulu agwa naye abo byonna bali ku byabo nze Shamimu kye namugambye kiri eki gwe toddamu kunyega kigambo kyonna Shamimu toddamu gwe kunyega va ku balalu bye baali bakunoonyaako bye baagala okufuna kati gwe mulekeemu effumu kawulire eriggwa bwe liruma naye yo kaadi agirina bw'aba tagirina looza bonna ze bawangula ebitundu kaadi babadde bamuwampe Shamimu singa tebamuwa kaadi omuadvising ogenda jje nga independent akolera abantu be ekikulu ky'olina okumanya abalonda tebalonda kaadi balonda muntu gwe baagala tewali gwe baali bawadde ku kaadi wano abantu ne batamulonda ani yajja ku kaadi ya bwa meeya naye n'abantu tebakisanyukidde ekyaki ekyabo okwawukana bamuwe mwannyina babawe bannyinaabwe oli bw'ogamba otya nti tosanyusa olw'okubanga oli ayawukanye n'ono gw'omanye ebizibu oli byafeesinga ng'ali eri bakyasobola okwetereeza bajja kwetereeza naye kyebata okusaba kwandibaddewo naye buli gwe bakyaye lwabanga yasinga okwogera okuddingana kuba kutono bulumi bwe bubanga obulumi bwe bukwogeza ekyo ogenda kugenda mu depression era bannanga amusanga ng'atambula temumukuba siddalu ajja kubanga alina ekimuli naye bwe bityo bibeera omuntu bimutemba naawe tolyawo nga wafunye omuntu n'omukyawo obulungi bw'ati ayinza okutambula ng'abadde agenda Nakawa ne bamusanga ng'ayingira Kyengera bamugamba ndi enoolaga wandigenda Nakawa ng'ate ali Kyengera omukwano bwe gutyo bwe guluma so bannange tubaagaliza kisinga katubeerekereze naye omwana omuwala akole ekyo ekimusanyusa tebamusiba mu kyataagala musiibe bulungi nti eno naaba akole nedebeta bolonchuwa dindi bolonchuwa kyekimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 7
Executive Media. Focus, innovate, succeed.